ggwanga erya Ukraine. Amachagona ku lwaleero Ukraine erumbe mu region gye bayita Belgorod munda mu ggwanga etibwa erya Russia. Tutegedde nti waliyo mchala n'omwana abagenze maaso n'okweka nti battiddwa ebadde drone attack era nga kusinza ku governor w'ekitundu kino kubayita Vyacheslav Gladkov bw'ati agenze maaso n'okuba nti ategeezezza nti waliwo n'abalala abalumiziddwa. Ministry ya nsonga za byakwerinda Ministry of Defence ey'abasajja abarasha bategeeza nti air defence system zizaabwe zisobodde okuba nti zikubye drone z'abasajja bayitibwa aba Ukraine zibadde 14 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Russia ebadde bize nnyo Ukraine ebadde ebaleetera. Russia egamba nti drones 14 egenze maaso n'okuba nti oba oliawo ezikubye mu ebyo bye tugenda maaso n'okuba nti tulengera. Vasily Anokin ye meeya w'ekitundu kye bayita Smolensk kisangibwa mu bugwanjuba bw'eggwanga etibwa erya Russia. Ategeeza nti Smolensk nuclear power plant, largest power plant munda mu kitundu ekyo ekiyitibwa ekye Smolensk bwetegenze maaso n'okweka nti etagetingiddwa abasajja aba Ukraine babadde bagenda maaso n'okweka nti oba oliawo bagitagetinze nga baagala kugyokya okusinziira nno ku bano bagamba nti ebyuma bya Russia eriyo combat vehicle gye babadde bagenze maaso n'okuba nti basindisa aba Ukraine ebyuma bya Russia bisobodde okuba nti bitaasizza Kiev ne bategeeza nti ate bwe bakubiza omu Russia zibadde 29 57 nti zigenze maaso n'okuba nti zisindikiddwa 14 nti basobodde okuba nti boolyawo bazitemesezza okutuuka gye zibadde zirina okugenda kyokka nga Russia ku drones zino atuliriza esindikiddemu n'omuzinga gwe bayita Iskander M ballistic missile nga ebigenze maaso n'okuba nti bitambudde. Ukraine etegeezezza nti baliko eddongosirozo ery'amafuta erimu mu kitundu kye bayita Nizhny Novgorod munda mu ggwanga erya Russia libagenze maaso n'okuba nti bakubyera ng'okusinza ku Governor Gleb Netekin bw'ati akakasizza nti kituufu wabaddewo obulumbaganyi obakoleddwako akaseera kano kyokka nga ne oil pumping station ekubiddwa munda mu kitundu ekiyitibwa Andriapol munda mu Russia nayo abasajja bakubyeyo. Waliwo n'omuzinga ogukubiddwa munda mu kibuga ekiyitibwa Kiev ne guba nga guleeseeko akasatiro ku train station emu munda mu kitundu ekyo. Naye Abarasha bakyawamba ettaka okulwana balwana drone bazibakuba naye bakyawamba ettaka. Balina ekitundu kino bakiyita Novelyavesiska bagenze maaso n'okuba nti bakiwambye mu region eyitibwa Donetsk. Waliwo ebizimbe ebisigadde nga byononeddwa bya nsusso mu kitundu ekiyitibwa Odessa abasajja bayitibwa Abarasha bagenze maaso n'okuba nti nayo bakubyeyo mu ebyo bitugenda maaso n'okuba nti tulengera. Kakati embeera bwetyo bweri abasajja bayitibwa Abarasha n'abasajja bayitibwa aba Ukraine bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo buli omu aweereza munne buli afuna kyaweereza ng'agenda maaso n'okuba nti akiweereza tewakyali kuzikiza emundu eyongera okuleka nti evuga wakati w'abasajja abo abayitibwa Abarasha n'abasajja abayitibwa aba Ukraine nga tulindiridde tulabe enteekateeka Trump zategeeza obatuuza ku mmeeza bagende maaso n'okuba nti bakkaanya zinaaba zitambula zitya maaso awo naye nga wiiki ziwezenga 3 Ukraine ne Russia buli omu aleetera munne nga bwe tubirengera. Gwanga ku gwanga. Gwanga ku gwanga. Bannafe abakira junior school onoonya omwana wo asomere ku ssomero ly'omulembe ddala ku mulembe guno ogwa tekinologiya mutwale ku kira